manager wa yagala afe yegazanye bungi ategerere mukama we nangamba olaba ekifo kino oyo no lutalo wano we yali alina ofiira niwulaba ekintu ekidugavu kiyimiridde mu TV nga siroota seebase Allahu akbar kati lutalagenda kulaba uva omangwa ukuda bukiki lutaloka kulaba biki duka vao ngayogeza obukyayinenge olwokuba yasuubira bibi bintukeko nga nkyayimiridde natuka wakati mu busungu obwo nagamba oyo mulalu kubanga ku nsi kuno teri asinga mulalu kuyita mulamu mulalu oba ntegerekese bungi muganda wange teri asinga mulalu kuba mulalu asobola n'okujja nagamba oli mulalu naye ng'ekituufu ye mulalu era omulalu bungi mulalu nagamba oli mulalu kati olwokuba oli abeera surprising nagamba no kijja kita how come ono okubeera ng'akyali mulamu ku nsi era ng'ategeera bulungi tudda nkwano muganda wange ngamba singa mbadde sikwagala nnyo naali ku kyayi koze ki muganda wange nangamba uyu wandeetera bwaki ayagala okutta abantu kunze ayagala kutta abantu ayagala kutta bwe yangambe manager wa ayagala afe yegazanye bungi ategerere mukama we singa mbadde sikwagala tewalize wange wasalizemu nakwata simu yo singa mbadde sikwagala era taddange wange mugambi taddange wange oyo baba yita kigambi taddange wange kati bwe twatuuka we matuga nga tudda ebyo yabiŋŋamba tutuuse naye bwe twatuuka ematuga kumeze gwagamba nange nanyiize dda nyiiga ntya tuba tudda tukawe ekawanda awe wati awo nga tuka ekawanda wekikuba ekisalamu okuva eri waggulu ayimiriza emmotoka nanga olaba muganda nso tuveemu wano katono nangamba olaba ekifo kino oyo no lutalo wano we yali alina ofiira nga natoli yasibwa ŋŋamba oyo no lutalo wano we yali alina ofiira konze kiki ekyaliwo obuzibu kyomumotoka yayabika mupiira kabenje kajja nangamba leka nno laba nnono yali avugeeyo luweero yali alina fiira ano nga aveeyo waabwe luweero eyo waliwo ng'ogenda otuuke ng'oli kawanda waliwo ekikuba ekisalamu so ekikuba ekyo kigwa newakiso oba oli ku Hoima Road kisalamu kyambuka naga waliwo ekimotoka kinene ekyakina omuyingira obuyingizi kabenje kaali kapange nga kamotoka asaane wagende nimugabo shonga kyali nimugamba naye kati gwe wakitegeera otya akabenje bwe kati wakabenje kagwa nkula bunga akabenje kagwa olusi mu mitambulo gya mwene kagwa ne kajja kati gwe otwala n'obudde n'omanya n'akabenje ne kabenje nga weekali nabimubuuza kuba oli nali ngenda mumanyira nangamba akabenje kali kapange konze kali kapange nti ebyo nabibeeramu mu ndonga akabenje kali kapange nimugamba ni yali agenda okukamutega nangamba nasooka siikamu awo nangamba Ivan yali agenda okukamutega nakiza kwa Ivan manager wa lutalo yali agenda okukamutega nemugamba si ya manager wa lutalo nti bakola omanye kati lutalo wa mugamba nemugamba nanga simugambanga nimugamba lwaki tomugamba njagala mulwani ekeno bali nga tategedde kati mukulu labo tuli bantu bakulu tutegeera bulungi wadde bo batukane ku serinja nga mulalo nyezo manye ekizibu ekigenda okutuukako nenkimiriramu kikuyamba nesigamba mbunwanire eri bali okiveemu nga totegedde newe wakumpa credit ndi Katonda ayisiriza kunze kubafe tugeera nti tulina ekiga ndi Katonda ayisiriza ku nze seewaana ku bitalo byayitamu ebizibu byawona mbunze yamuyimirira ku Katonda yayisiza kunze wadde ye teyansasula Katonda yayitiza kunze kati kitegeeza nti nekyo wali mugambe nti nekyo wali ngambe nti bwe bali muganda Katonda kwizaako towa kujja kuntaasa akabenje kano o appreciating togenda kimpa kubamba na kuyambira eri nga ate nti nesigamba mbu oba ntegerekeka bulungi kati nfuna ki nga ngambe bwe kitumbu samugamba naye njagala mulwanire eno bali nenda banga tekigatta ne mugamba twajja tusiriza okuva we kawanda navo yakasooka ntuse nateete ayinza okunvuga obuvuzi nga mugambe kyengendo mugamba yantuusa nanzijamu nansimba yawe ekyesatu panga ekyesatu lumu luyampa ekitwalo yampanga kyesatu ngamba kati tujja kulabagana edda olaliko ndoza kiki bamugambe tadda muganda nge munyivu akyatidde kuŋŋamba ne mugamba nno omanyi mbayita boss omanyi
nyanza akabanga kentambuddeko naawe kati nno nnoonyamu ebikulu kuba ebyenkugamba olutwali anzunzizza nnyo notereza munze simutambuzangako mu basawo tujja kutuuka njagala onzire nemugana nisiimye otambulako naawe wabula kyengenda okukola nze kangende ndaba omukulu David Lutalo ate kudaba kiki nagobayo kiki yoga mugamba ki tonatuusa kujja ku studio tandika kukola nemugamba kintu kiri ku kyakola kiri ku bulamu nemugaa kati gwe engeri gye watyo omugamba oyagala omulwanira eri nze kangende mugambe kuba yali ayagala omutta waali tafanga kali yerwaneko bibye nga ye yerwaneko nti obangire bwenti otaasa obulamu kuba oledi omutemu gwangamba waali ayivani ate akola naye basiba bonna mu mmotoka gomanyi kyo baba yinza ogenda bonna nga alina bye yakubidde essimu tujjawo bwetu saa mukaga tugenda yitawo mwefula abampambye ono ye mumale oba okitegeera benza nomusa nkumbye nga munkubyemu naye okubuza obujulizi emuga gondaba nti wekiri ekikola muyimbi bagenda mutta tinzi njagala kukolera eyo bamutenga simbi radio yo yafa nagamba danjagala namugana nenjagala kweyambuza abayimbi ensinga okwagala nemuga abayimbi bonna mbaga nenjagala nnyo moze radio gomba radio nali ngendayo nnyo ne David Lutalo katono gwensiga zanze ngina gya mugambe sebo sigenda pia na bagenzi babiri yenzi mbenga mulekwa mu ndongo sebo na sekaranga ndai gongubuli ekintu kimundi okimanyi ndino ogenda mugambira magombe ningai siwulidde bulungi nga ogenda mugambira magombe bobo ogenda mugamba malidde ogenda mugamba gwe mwana guloza bikoma ku ndongo kati nzawe nebulize kibuzo nenzamu nenga ono waba yayagala mutta mulala lwaki ate anyize nnyo kuyamba ono omuddu atalina kyamanyi yanoonya iziko bano batambulira okuyiye bonna lwaki anyiga yayagala mutta adda agikuba ala kuba yandaga nti agenda anjagala ambuuza ogusembayo kuba yangambako emabega nti nyina gye nabadde mu basawo be nyina gye nabadde naye yeti yandaga nti musawo ne banga omuvubuka gw'otambula naye asobola oyimba ayina nno talenti asobola oyimba era mubeereko nnyo beera naye nnyo tumuta kati adda rivansi ambuuza ogusembayo kuba yali yandaga nti anjagala okakasa ogenda mugamba yasesa nendamirwamu nemugamba ngenda mugamba mpozi yiyiriza onzite kati nga sina mutuukako yiyiriza nasimbula emmotoka n'obusungu n'agenda yali yakagenda olweggula nga bwe batebabyogera olweggula omukulu wange nankubira nangamba oyo omuvubuka oyo mumbuulize kuba nze wange tadda nga amaze okungamba biri nti nali ku kyayi omuvubuka oyo kimanyi nti agenda mbasaaba basukka ne 15 nemugamba sikimanya ndeka nateete muganda wange andeka nateete nenza ku mirimu gyange nangamba agenda mbasaaba basuke 15 alowooza nze byonkola ngeta bigete muntimbi ogupande ngenze ku mawulire kweranga kino nkikola okuyamba abantu mutima omulungi kuba nabwe ekyo nze kyakola kyonna nkiraba kakati asimbula njagala kutuuka wali ebyo bigwawo bitya kati bwagenda yagenda ndoza mu balogobe kola olwenyini lwangamba kati zibira saa 10 malosala wali kiswaji wataswatulaswe kuliamu engeri ekisujja sujja ngamba abo omuwala sinda jazi balansinga ngenze nengende ewaka nendeka koko TV tudde mbitebe byange benatunda kati mba ndaba film njagala nnyo film nsaze nako nnyo akatundu olidi nalimbwe kamulira nikatunda nyule ekintu ekirugavu kiyimiridde mu TV nga siroota seebase kuba nsina kyenkozesa mbu oba nywa mwenge biki nga kiyimiridde bwe kiri mu TV bwe kiti kulani yange yali awo kameeza awo ninwana nnyo nkwate kulani yange mbeere wano kwebitabo tebyemuulirwako bitabo bitukuvu nga sina na maanyi nogira obugiza omukono bwenti kati nga kinga ekimmalamu amaanyi naye nga ndaba si kirooto naye nga nokukwata ku mpuya ndi bweni nga onobeewo tinkulabongo ogenda onafuwa nenwana nnyo nga bwensobola kiri nenjiteekako bwenti ekibatu bwenti nenjisemera njikuba wano bwenti naye nga nwana nnyo naye nga nkiraba kati ototwantwala ngenda okudda engulu nga sina dde empeko yotwanyi neegi ankubira
akuba wagambe nti muganda wange weerowoozezza bwe wadde ogenda okwogera yambuzabuza gwe kati nno firimu etandika butandisi bwe yaŋŋamba interview gwe mwana Katonda etandise awo weda bwe tulinda tukwata ku Nobyo tuula kalira tuyige tumanye tugunjule era tugunjuke amayembe emizimu kyanso okutomera awo ebintu ebyagendera bagenda mu ngeri ki TV emala okujjamu omuzimu gugitwala TV yange esigalawo muganda wange wabula ate bwankubira essimu kyankuba wala nga kyali mabaga simba wakati awo natwategedde mu mbozi zaffe ebintu ebyagenda bitandika kugenda bwe biti ina mama omwana wange awe nateeti naye nga ina wakolera awala amalina ku nga 2 tandaba bire nayo ku mirimu gyange nga nalwala muuka awo nafunamu ekizibu kisitategeera njagala omusajja ddala yandiko nga bwe yankubira essimu ye bw'aba si yandiko lwaki yankubira nga kyali mabaga namulaba nga yeewaana tiwaba mukulu wange nga ajjanjaba lwaki ndi mu mbeera bwe nti ye yeebuuze nayita mu kyofufuuka nga nkyali bwe nti okiga mukulu la bongo n'abatulaba nti namulanga akudaala nti bw'aba ajjanjaba mukulu we nga bw'agamba lwaki ali mu mbeera gy'alimu yamanyi ndi mu mbeera ki naye ali mu mbeera ki ye bw'atyo bwe namuleka bw'ali ntuuka ku mulimu ntuuka wa firiji kantuukewo ntuuka nsanga abaana abawala bakola emirimu gyabwe twali tufuuse ba Luganda bali ku mirimu gyabwe basasana musimanyina gye bali nti ndi waliwo okugamba ekintu nti ntufu ekyo kigenda fuluma mukola okyala muganda wange omanyi mukulu labongo kubanga mukola bwe muli kyokka n'otandika okugamba nti kino kankitunde yali omuwala yali akuyaba nemuga omanyi TV gye nasobola okujjawo kubanga yo nali nkimanyi nti yo wakinja gamba eri mutereezebwamu imagine ebadde tebuuza kya ne batekola ki ntaasa obulamu bwange nenjijjawo neŋŋamba n'abaana bino bikolebwa mulamu n'abagamba mu maaso nenze kyendiko kati tunda TV yange negenda eyo ntandika obbeerawo ng'omuntu mbeeremu n'akasente mukazi wadde yali akwa naye nolaga obuvunaanyizibwa oluno nga nze kyabitusinabirwa na sirias ono Anatolius Alaka ali ku blackmailing ntiisa tandika olwala mpola kintu kinsimbye wano wantawaanya nnyo wano ku nsingo wano kino ne kintema kiti kimala ne kikkirira kiti kisimba wano kati nga nnyina wano ne wano nkubirako muganda wange essimu nembuli embeera gyendimu naŋŋamba osooka okulinnya nosooka nojja nenninnya neŋŋenda ewuwe si ye muntu ayogera nti ayogera kino nakiri bula yali alaka ategedde obuzibu bwe buli wabula bwe kye bamanyi waka kyenjagala okufa obufi kwe kuyimba teyaŋŋamba nti nno omuntu avaako obuzibu gyosaba omulimu olw'ensonga akimanyi kikyali kitegeeza eri obulamu bwange music yaseeka n'agumma n'asirika naye Allah ajja tusaasira nangamba omanyi ekiriwo nti obulamu ebintu wabikola obyagala kibuzo kiyambuza nga siyamba nti TV yagenze osobola bikola ng'oli mulwaddeko nze oli asobola okusekerera nti kiki oyabise naye bw'osigaza obulamu tekirina buzibu ekyo yakiŋŋamba tambulira biki byendiko yakiŋŋamba mu ngeri oyo kye bayita balaaga mu Luwarabu oba psychology biki ebyo wali ŋŋamba eyo ng'oyinza obutabitegeererawo ng'alinganga ebyo bigenda ekiddako awo nzire nateete nsigako ku ddagala lyampa nesigako okwo bwentu nengenda nga nafuanafuana naye omanyiza enjaga nnyo okubeera strong kuba saali badde wano senga sibadde strong nibyendi mu kwogera ebintu twogera black and white waliwo gwe bisanyusa waliwo gwe binyiiza yensi mwe tutambula ate ng'ekyo tekigenda vaawo kyava ku bannabbi baffe bonna ekyo bakifuula kati sina kyentya ku ebyo so mu bufunze ebintu byo byonna bya wabitunda kwetaasa
bulamu nga bugenda kwetambulira. Nafulumya olumaze otwala TV omwana mugabe yake erimu akagira nti nedda anko. Mulimu akakuba. Ngitunze. Frizo no zijjewo n'esooka. Kwetambulira obulamu bugenda. Eyo no namubuli ekituufu nyina ebizibu byendimu. Abaana nabagamba nyina ebizibu byendimu. Natundanga mu fridge ne TV bazikolanga mu. Sente ze natundanga mu fridge ne TV. Waliwo ezimu twaranga abasawo. Saagendanga mu basawo. Nze muganda wange yanzijanja paka essaawa ya leero. Kale tugende maaso. Muganda wange yanzijanja paka essaawa ya leero. Wabula waliwo ekibi nga kigenda na kibi. Wadde wanene wayoga nti ekibi tekijjaawo kibi. Naye oyinza ofuna obuzibu ng'ekiyinza okubujjanja oli kyakuwendulidde. Tuva fa abasiyamba batugamba nnyo okulunda ensolo zibeerewo awaka. Lwaki nti olumbe luyinza okujja nga luzibu. Nkula bongo tudde wane ne lugala lukutomera n'okalirawo. So wabeerawo ensolo eyo lulowooza nnyo ekisolo. Lulowooza nnyo ekisolo ku muntu oba ntegeerekeka nti luyinza oyita mu nsolo erugikuba lugenda okutuukako nga lunafuye lukanga okyali mulamu wadde oba okoseddwa oba okitegeera kyengeza okuga muganda wange ensolo kitulunda ensolo zino gisanga ebadde awo neegera neefa okitegera muganda wange. So sente ziwatunda mu fridge ne TV bazigulanga mu bisolo. Sente ezo muganda wange yanzijanjabanga wazikolanga naye olw'olumba olubi lw'abana abasajja lwe nali simanyi nti bali bwe bati. Oluusi nagulanga embuzi erugiwummuliramu olumbero ono oba okitegeera muganda wange erugiwummuliramu. So sente ziwatunda mu fridge kiwagulanga bisolo nange okubeerawo ng'omuntu ogulanga lumbe luli kuwummuliranga mu bisolo. Olumbe lwawummuliranga mu nsolo ensolo zaafanga. Of course oba nakusomera nasala ekisolo oba okitegedde muganda wange so sigamba nti lujja nelugira nalusalira oba nasala ekisolo kagambe bwe ntyo oba nelukakkanira ku musaayi ogwo ogw'ebisolo olw'olubimbe byabwe abo. So ebintu yabitundanga kufuna bisolo kukola saddaaka. Neetangire obulwadde. Wagulanga bisolo nga ki? Embuzi nkoko. Biwatire lugya lundeka okuba nzigaliwo okunywebwa. So bwe lunywa ekisolo ekyo nze nsigaza obulamu oba ntegerekeka bulungi bannange n'abatulaba nti bwe banemukwata ekisolo kiikyo nze mundeke siina musango kutegera muganda wange. So sigamba nti oba nti kibi mu bubi wabula olw'okutaasa obulamu wange nti kigira lugya lumatira wabula kiramatira ddi kubeera eziyatuka ziggwewo. Ani yakuwa amagezi ago muganda wo? Andi kati yaba asomali nalaba ekituufu n'ekika ky'olumba oli lwansindikira. Olwedde nali nzigwamu omusaayi nga luli kunze lunywa. Nze nakogga n'ensuddewo kiraago kwasatu mubufunze nansigaza mutwe. Nali sisobola kukwata kikopo n'ekinyweza mu ngalo nga tekigwa nga mpuya kimmenya mu bufunzi nali nkutuse. Saawa za leero ni mu kilo 69 ku nsanvu. Era n'ajaluna mu biru nagenda kawe ewuwe nasooka nengendako mu mbeera eri nabimubuuliramu ajaluna mu biru namubuulira ku story yange yonna nagenda ewuwaawo kwali mukwano nnyo gwa muze nga ajja nnyo ewaka amukwano gajje namubuuzaako namubuulira ku mbeera gye mpitamu n'ebizibu bye nasanga ewa lutalo basajja be. Abantu babadde baliyo nga beebuuza ebintu bye byagenda bitya bakitegedde nti ebintu byo wabitundanga ogula ebisolo n'ebinyonyi okakanya amaanyi g'olumbe nga muganda wo bwakusabira wansabira lugira lukakkana kwebyo ebyo nze lunveeko bakira kulomba dduwa nsomera ku dduwa lubeere ku ebyo lukola eki lugira luneesonyiwa. Waliwo omuntu abadde eyo yandibuuzizza nti bw'abanga Notorious yali munafu musically nga David Lutalo Notorious kwalya obuvumu obw'okutta omulimu gwate ogwali kumubeezaawo yali abujjeewa gwe tugeze oyina hiti gwe w'amaanyi ku nze nze ndya ku ggwe bw'ofuna ebivulu nange nfunayo omutwalo goza kiba kya magezi tekiba kya bwewusa ate nze okwagala okuggyawo mba sijjeewo omulimu kwendya sanga omuntu yandyebuuzizza ekyo endowooza eri kiku ekyo. Notorious yali alya ku David Lutalo. Bayezawe ekintu ekyo nakyebuuza kyambubbya nnyo omutwe nga neebuuza kika kya muntu kyono
kika kya muntu kyono gwendi naye abali bayinza okugamba naye lwaki wagana okubuuka amangu bannange nabuuka naye olunaku lwe nabuuka omanyi engeri gye byali bingi ngezaako okukozesa obona okuwulira ebyamega ne maaso mabega ne maaso lwe nabuuka seegomba kuddamu lulubuuka lwe nabuuka naye nga nene eddo nalaka omusajja anzannyira ku bongo nagendako ku double kick nga tebampise nga tetunda ddata ne katabuka nankubira esimu nangamba oli ludda ne muganda ndiko wano ku double kick Allahu akbar kati lutalagenda kulaba uva omangu ku double kick lutaluka kulaba bichi duka vao kuba nafa jao ndo abamita nafa emitanga nafa jao kati vao nevao nitamba ninganze bane wano nabba wochi sikizwa binyimira okumusana mumusana ne mulinda yankubiranga esimu nateka ama friend tuvugana nabiru mu kibuga ngatambula kali wewe twasange muroka ya lutalo ngatambula nangamba nkoze nti okuyimba mbene ng'omusajja oyo ne mugamba kati ekino okukolebwa okimanyi nti manyi yekuniza nagira bwati ne mugamba kati goyina omukisa gw'esirina nti omanyi ayagala nnyo muwaana nze nali namutegeera psychologically ne mugamba kati wandika oluyimba olulungi olweyaledi alukube kwa golikodingira bwereere ate ffe tunoonya ssente nze ndikodinga ssente yankuba oluyiko neeno nangamba tebikomaawo nangamba okimanyi nti mukama waffe atambula nze nali nzunga naye kwe kungamba ebyo ebyabaana biki byonna yali nzunga naye kati ye bwe yafuna bye yafuna nanga tudde eri Katonda okitegeera muganda tudde eri Katonda abasawa babi nnyo biki naye okakasa otya nti oba yabasalanga bwagamba nga yagamba nti na Ivan amulogera omwana we okitegeera nga yamana agamba Ivan amulogera omwana we kati okakasota kiri oba kitegeera kingeza kugamba muganda wange kati oba byabwe babiri bonga bo bye bamanyi emize gyabwe okitegedde muganda nze nali njagala kola ate nga saagala mmanya mukama wange nze wankwata emitwalo gyange 10 najimpa oba eno oba esatu kwana mulabaawo nga akulimba musima bamwange emitwalo ena okitegera muganda wange kuntoleze yayinanga yalinga afuna eji gyagamba ena ngate nze baba yali afuna ena olakinze era nga bagenda kumpa emitwalo 3 njasooka nfune 10 mali nfuna 3 njasooka nfune emitwalo 10 ate nsinga ye vice afuna ena olwo bulimba bw'omusajja oyo kati mukulwala awo ntoba kati abantu omanyi waliwo abantu abeegula ofuna emirimu zisawa zino si Fikfa Mike ayimbira mu Daheers John Black ayimbira mu Daheers Mudwa jayimbira tebafuna mirimu Chosen Beki takola kati lwaki ate nze nzira ne nekunizo the music wange muina nze mwewandike muina mulungi simba wakati ya ese obulamu bwo bwonna bwafaafagana olaba naye nga olutalo lwolina lwakuyingira Daheers otandika okukola ne lutalo kibe kiri bwe kiri muganda wange ongambye John Black ayimbirawa ayimbira Chosen Beki ayimbira mu Daheers bonna bamudwa bonna bafikite bakola obwongo obwo tebwakugirako nti ebintu bino ebitwala obulamu bwo osobola okubisolovinga ng'otandisa ogoba ekirooto kyo bwannamunigina naawe otuke ku kirooto kyo nga John Black kye yakola ne Mudra ne Chosen Beki niyanze ekibuuzo ekyo muganda bambi nalimu engeri gye nalina akavuba mukulu Segawa nga ndimu kali ne ngamba waayo musajja ono naye bwannyongera nampa ku platform nze nno nali simwetagako ssente ekikusesa era tasobola kuyimirirawo naga nti oyo mwana yansaba siringi 5 era nakimubuuzako mu lukiiko nti nali nkusabye kuwadde 10 so kyakutwala platform nali njagala platform naye mmale muviire okay mbufunze oli user mu bufunze nza kiddamu nti ekyo stonoga omuyembe ku muti ng'ogwawulira ogutema siri user mu kumwabulira kuba mukulu Segawa namusiibula era namubulira ne ku kirooto kyange omusajja oyo mwebaza nnyo ku Vincent Segawa yasooka okumpa platform mu bayimbi bonna aba Uganda kuba yansanga producer John nga ndikodinga oluyimba olwo nakwadde roja luterayo abantu kwanze omwana akasina muyimbi ali mu kugira atabula nze ntabule ki oli muyimbi ze nkukiririzaamu ese omuganda wange kati kitegeeza bwe yandabe eyo nampa platform nkole naye olunaku lwe nasooka okukola naye kuba bo bava mu ttuwa ne bajja ne balikodinga ennyimba zaabwe ne baddayo kati nabasanga wakati mu ttuwa nga ngambye ngende nkole producer John mukwano gwange nanga agenda okole n'akasajja otandika oyimba live oyimba CD bwe waŋŋamba kati nze nayimba waliwo Gimusaka yali akuba ennanga nagendayo obusawa nga 10 nampisizaamu awo katini
kati ninyo indakika ngemu nanga nno go sobola nafuna wakateeka kati bwe twatuuka ne bayimba nampa nanga kozi twagambye tutya Segawa mwalimu mmotoka ye neninya stage sinakola na buli haso kino kyagwa mukulu la bongo sakola na buli haso nti obantandike nkole wabula live ndozo goli mimbo manchi kitegeeza nayimba oluyimba nendumala bulungi kati mukulu Segawa nambuuza nga shewe nti wa lwaki wanimbe mayogera mpola mpola konze ati nchi master nangam oyino bango oyimbi live banga ddene era nabola mu mudahe yaze n'abayimbi bagamba waliwo ba Joseline Aisha Nandi nga oyino banga wayimba dda wamate wayimba dda nga mvude ku stage wama waneno ovude wa kamilioni ege kyamazima mu manyi ne sikolerangayo niwenzi gwe gusoso yimba live kanze na kitwalanga ekiri nno mune negendera ne netulira eri gene mpola obe wa Vincent Segawa ozewade airs ononya kwongerako bana mugamba wano kikaluba enkokola zifuuka enkokola otandika n'okulaba ebintu kuba wa Vincent Segawa tewali malogo musajja ali akubandongo yetana mutawana gonna otandika okulaba ebintu by'amalogo lwaki akuberera kizibu nnyo okuga nti bannange sijja kusobola ddogo kubanga twogera ku mwana yakuzibwa mu futi nze maama wange yali mukyala musabi saasabanga naye ku kyaki naye ekyokumulaba obulabi nga atambula mu kubo nga bwayimba ennyimba z'eddiini kyandagirawo maama wange kyali nekye nina okumuwa omusanyusa essaawa zino okuyingira essabo just a mere fact nti maama wange yali just ayimbamu obuyimba mu kkubo bw'eddiini lwenkirowooza ekyoka kinkasuka wala eri essabo kubanga nze nsuubira maama wange sikyandiyagadde mu nze oli mutabani wa mufuti eyakwata obuyisiraamu n'abubumbirira n'asumba abantu n'abateekateeka era naye wali osaala ekitegeeza nti eddiini ewaka yali neema y'amaanyi wagwa otya okutuuka okunafuwa era kwali kwagala ki okwo kwakuyuza okutuuka okunafuwa oyingira amasabo nga nze just yakula n'omukyala gwe sitaasabanga naye ng'ayimba obuyimba bw'eddiini ng'atambula nga nze mulaba ekyo kyokka kyankasuka wala eri siriki n'abashiriku niyanze ekibuuzo ekyo mpozi nga binaga ndi sigiye kugendayo mu famire yange ekyo tekijjaawo ekyo kyogedde abantu beetaaga okuyamba ekyo tekijjaawo kyogedde kuba sijja kiwuke kakyenda oba ku 10 oba famire erina abagyogerera nene oyo omwami nze zisayingira naye musabo munonyi bamugire yandeka mu mmotoka nga yayingira twayingirako mu ssabo yandeka mu mmotoka gwe ng'omwolekera mu masabo nayingira mu mmotoka kati waliwo ebukomeraawo bakolerawo era bakolerawo nnyo abaddahe zaabwe ekifo kiri bukomero mu kikuubaawo waliwo omusawo aliwo awaawo oyo yakula alaba bamaama bange bayire mumanyi ye yagenda okumuŋŋamba nga nkolaki olwedde n'omuwala gwe yawasa wakobe abanga muko si bwe kiri muganda wange ffe tumumanyi kwa bakule mzee alina ettaka mu lukoola eyo gye baali nga tumumanyi nze mumanyi naye nga olanga mumanyi nze nga mumanyi bulungi kati yaŋŋamba abayambako bbawe eddagala ne bakolaki awe baba baze enkuba n'etatonya enkuba n'etatonya ajanjasibisa nampewo yesi n'amayembe empewo bakugeze simanyi ng'ejenyeza kinyonyo negeje ebyawuka naye sina experience yakyo bajja kitegeera empewo n'amayembe mbu birina difference y'amaanyi naye nze muko wange kuba newe ntula nenseka nga ngenze oli muko wange mumanyi omugaso gw'omulogo oyo mukoowo kuba mulogo omutwalo gw'enkuba aba mulogo omugaso gwe gwali gwakulogera David Lutalo n'Anatorius nkuba butabakuba yaŋŋambanga ye bwe yaŋŋamba biki kati abasawo bano bajja batya aŋŋamba nkubira nanga naye otutuuka ku bino byenna fiiza nzigenze awo aŋŋamba ne mukulu we ategeera ati abasawo beŋŋendamu n'aligambye bulira kano eno omanyi lwaki yeesiba ku kigambo nti agamba yantwalanga mu basawo yeye yantwalanga mu basawo ojjukanga yogera ekintu ekyo nga kiddamu emirundi ng'ena olwo ye ayagala okwejjeerera kuba akimanyi simutwalanga gakowa
mu basawo ojjuka nti akiddamu emirundi ng'ena era waliwo n'omwana omuwala naye yita mugundi yagamba omuvubuka oli tannagambako nti yatwalanga Anatolius mu basawo yamutwala wa mukulu we mwaba abaddamu kyobula yakyesibako emirundi mingi nga kimukolera okyegedde era nalaba nga akiddamu nga nakiddamu emirundi ng'egi kyejjeerera aŋŋamba ategeera atya nti ŋŋenda mu basawo naligambye nti gw'omugamba naye bambi gwe nkuleka Nateete engeri gyensikira kyakugira bukimu ekituufu ntambula ffe tutambula era ŋŋenda nnyo emitiiyana naye mubende mu basawo Abaganda mu emitiiyana nawa bwe yagamba nti tutambula yali ategeeza ye naani ne mukama we yogera erinnya ne mukama we David Lutalo bo ya emubende n'emitiiyana wakati mwana wa Katonda kakkana sekikoowe wano budda ffenna we tulinze bwe mba ne mukwano gwange ng'asaba ebinjuya byonna mbiyita binafu kubamba mukwano woyo ow'amaanyi asinga bw'otambulanga n'omulangira tekikufuula mulangira naye at least waliwo entimba eziggulwa oba n'emiryango egiggula olw'okuba nti otambula n'omulangira oyo bwe mba mukwano w'omufumbi w'emmere mu woteeri enjala eyinza obutanuma kyekimu ng'oyo atalina mukwano gwe ali mu sekita eyo muganda omuvumuzi abantu bangi abayambye abawaniridde era solovinze ebizibu byabwe Anatolius bwe yagendayo mu lunaku lumu yafuna amazzi ga Zamzam n'amusabira n'edduwa omwana eyali asimbiddwamu amayembe okusinziira ku mboozi eno Ivan ge yali yamusindikira oba ebyokoola oba ebiteega omwana yazanyirawo mukulu we yalabanga Anatolius gye yatambuliranga nga Anatolius tamaze mugamba era bwe yatuulanga mu Quran yalaba omutima gwa Anatolius nga tewali muntu amaze mugamba lwaki kyabeerera mukulu wo ekizibu ennyo ekyenkaniddeawo okukutaasa n'okulengera akatyaba kakali kakujjira mu maaso ng'okyakolagana na Anatolius era lwaki kyamubeerera kizibu nnyo kawugula naye ng'ate yalina n'obwongo era n'amagezi n'amafuta agasomanga Anatolius wadde teyalingawo n'akuulya n'omuwendo gw'abasawo bye yatambulangamu nze nnyo muganda wange ekibuuzo ky'ombuuziza kirungi nnyo nyini ddala ojjukira bwe nkugambyemu nti olw'okuntunuulira ng'alaba njagala nnyo yemba n'antunuulira ng'alaba njagala nnyo okukola ne David Lutalo n'atunuulira ne future yange na kiki kyennyina ebirooto byange by'okuyimba yasirika n'atasooka kuŋŋamba wabula yali atandise olwana oba ntegerekeka bulungi njagala tudde ku common grounds tutegerekeke ffenna tuyambeko n'omuntu oyo waliwo abantu ababuzaabuza n'abalabye nga babuzaabuzibwa ng'oli musajja omulambulukufu ennyo naye ng'ate abamu babuzaabuzibwa ebigambo bye tubabitegeera bulungi singa nfuna omukazi Kayongo oli mukwano gwange ng'omukazi oyo wabeerako naye ku kizinga nga siriimu yamumalawo akenena ne wayitawo ebbanga n'omusanga nange nga yaddawo yenna abigula bw'ati nenkugamba nti omukazi oyo namulabye eggulo njagala kumugwana naye omukazi ayina amaaso malungi ayina akabina ayina ennyindo bannange ogira balaba kakkala olw'okwagala kwenjogeza gy'ali osobola okusirikira ekyama ky'akawuka waakiri nfe naye nga tumenye kwagala kwange mutima nianze muganda kantegeke bulungi nga bw'oyogedde nti waliwo abandaba oba nga tebate bandaba nga kumundongo eno abaga nti omwana oyo wadde nga ali bwatu naye ayogera mazima omanyi wano eno waliwo ekyajja mu bantu baffe abamu nti omuyimbi kanjogere sekita gyendimu wadde byonna bibeerayo nti omuyimbi omunene oba ow'amaanyi akusinga ku ddala tasobya era ne bw'oyogera gamba banzibye oluyimba nti omwana ayagala kumpalampirako
yajjukira nnaku esinoonya kuwalampa olwedde wendi siwa ntegereka nti ekifaananyi kivaayo bulungi bwenjogera kwa kujja ku interview ovaawa bikibulabulabula sinoonya linnya wakati mu ekyo wabula bo balowooza nti bajja tusobya babeere eyo era bafaani batusabire omusango kati kiri bwe kiti njagala ntegereke bulungi ne gye bali nti yamanya kinziramu nti yamanya obuzibu obuliwo nenjogera nti yatandika okunzijanjabako nga simanyi oba okitegedde muganda wange yatandika okunzijanjaba nga simanyi nga bwalesewo n'omwaganya guno oba okitegedde paka bwe yaŋŋamba nti omuntu si mulungi olunaku lwe yakiŋŋamba lwe namugamba nti ngenda gamba David Lutalo wali bwe naggambye lwe yaŋŋamba oyo senga mbadde sikwagala salizeemu kwogera naawe ne mugamba nange olwedde nkulozinze chapter naye mwesonjeka nnoonye mukama we nanga omusajja si mulungi naye Allah yasinga okumanya mu mboozi eno muganda wo yagezaako okubuusa n'agoba Anatolius ewuwe ate wasigala era otambula naye nga mupepe ya mu kibuga muganda wali tomwesiga mbadde nsaba ntegerekeke bulungi muganda wange nti olunaku lwaŋŋamba nti oyo taddange wanga ayagala kutta bantu kiye ekyabasawo 14 nga bwe mugambe nti mabega mu maaso biti myaka ng'egi 2 nenja fuba bigatta kuba byenjogera mbitegeera